Mikwano gyange mbaniriza nate mu Mukama waffe Yesu mwenna abandaba era nzikiriza nti Katonda bakuumye bulungi, ekisa kye kikyali wamu nammwe. Tugende mu maaso butereevu tuwulire ku kigambo kya Katonda, katutandikire mu ssaala. Katonda omulungi nkwebaza olw'ekisa kye ekingi ekitajulukuka ekikumya abantu bo, era nkwebaza olw'omukwano mungi gw'obalaze Mukama. Nsaba okusaasirako n'ekisa byongera okutubeera nga tuli mu kigambo kyo, ziyiza amaanyi ag'ekizikiza gonna gandibadde gajja okutaataganya enjiri emu, era n'abantu bonna bwe bali bwe balabira obeetoloze mu ssaayigo mu linnya erya Yesu, amiina. Mikwano gyange tiri yaffe eri mu Luka essula 19 tutandikira ku kanyiri akasooka katulabe kyegamba. Yesu n'ayingira mu kibuga Yeriko n'aba nga akiyitamu. Kale laba waliwo omusajja erinnya lye Zaakayo eyali omukulu w'abawooza era nga mugagga. N'asala amagezi okulaba Yesu bw'ali n'atasobola olw'ekibiina kubanga ekigera kye yali mumpi. N'adduka n'abakulembera n'alinnya ku muti omusukamooli alabe Yesu kubanga yali agenda okuyita mu kkubo eryo. Awo Yesu bwe yatuuka mu kifo waali n'atunula waggulu n'amugamba nti, Zaakayo, kamangu, kubanga leero kiŋŋwanidde okutuula mu nnyumba yo. Nakamangu n'amwaniriza ng'asanyuka. Bwe baalaba ne bamwemulugunyiza nga bagamba nti, ayingidde okusula omwo omuntu alina ebibi. Zaakayo n'ayimirira n'agamba Mukama waffe nti, Mukama waffe, laba ekitundu ky'ebintu byange nkiwa abaavu, era obanga waliwo omuntu yenna gwe nalyazaamaanya ekintu kye muliyira emirundi 4. Yesu n'amugamba nti, leero okulokolebwa kuzze mu nnyumba muno, kubanga naye mwana wa Ibulayimu. Kubanga omwana w'omuntu yajja okulokola, yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyambula. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Essomo lyaffe olwaleero liri ku musajja ono Zaakayo. Zaakayo Bayibuli emwogerako ng'ekigera kye yali musajja mumpi, naye ate Bayibuli n'emwogerako nti yali musajja mugagga. Ekitegeeza wadde yali mumpi mu bumpi bwe, naye yalina ebintu bye, yali alina ebimumala nga talina kye yeetaaga. Naye kyewuunyisa nti bwe yawulira Yesu by'akola, bwe yawulira Yesu ng'ayita, bwe yawulira amawulire nga gali wonna, naye n'ayaayaana ng'ayagala okulaba ku Yesu ono. Yesu yeebazibwe. N'ayaayaana okulaba ku musajja ono bwe boogerako akola ebikulu, akola eby'amaanyi. Bayibuli egamba nti Yesu yali yeetooloddwa abantu bangi, naye tekyamulobera kuwaguza kulaba nga naye amulaba. Kituyigiriza ki mu mulembe gwaffe guno? Zaakayo atusomesa ki? Sajja yali musajja mumpi naye yayaayaana n'alinnya omuti okutuusa Yesu yamulaba. Mukwano gwange, weetaaga okubaako ky'okola ekisobola okusikiriza Yesu okuba ng'akulaba. Ensi tudde abantu bangi, abamusinza bangi era bamunoonya bangi, naye gwe Yesu anaakulaba atya? Olwaleero lowooza kiki ky'osobola okukolera Yesu ekiyinza okumusikiriza n'aleka abantu abalala n'alengera gwe mu linnya erya Yesu. Oyinza okuba ng'olina kye wakolanga ng'ofuna n'ebirooto ebirungi, ng'ofuna okwogera okulungi, ng'era bw'oteekawo omutwe ajja ne munyumya, nga bw'oba otambula omuwulira mu mutima, ennyimba ng'oziwulira ziyimbira munda mu ggwe, ennanga nga zikubira mu mutima gwo. Naye mukwano gwange, oti bw'oba ng'olina we waseeseetuka, ddayo mu kapozisyon ako mu kafaako. Yesu wanaakomawo akulabe, leka akyuke, aleke ekibiina, aleke gy'abadde alaga, akyuke akomewo gy'oli. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Komawo nate mu pozisyon yo, oddemu omulage, baako ky'okola ekyenjawulo. Okusaba yongeramu amaanyi, seesaamu mu kusabako, okisike Yesu asobole okujja. Abasinga tetusonyiwa mu mitima, ekyo kyagoba Yesu.
nekimugobera ddala ate nga wali mukulokokako wali omusembezeza okuba omulokozi we. Naye olw'okuba waliwo yakusobya n'otamusonyiwa n'asigala mu mutima n'oba nga munda muli buli lw'omutunuulira olabira ddala ng'olowooza bibi byerere gyali, ekyo kigoba Yesu Kristo mukwano gwange okubeera w'oli. Oyinza okuba oba oli awo ng'olina omuntu gwe wali azaamaanya, oba oli awo nga ssente wazifuna naye n'otofaayo kusasula bbanja, ekyo nga kyasembeza wala Yesu Kristo. Oyinza okuba ng'oli awo oba oli awo ng'olina omuntu gwe wayomba naye naye nga nakati omutima gwo gukyali musibe. Mukwano gwange gezaako okulaba nga wejjako ebyo byonna ebikuziyiza okulaba Yesu. Ddamu olafubane, walampa omuti gw'okusaba, walampa omuti gw'okuweereza, walampa omuti gw'okwagala, guwalampe. Gezaako wagguliza mu kukola obulungi, wagguza obeeko gw'oyamba, wagguza obeeko by'okola ebinaasobozesa Yesu okukyuka akutunuulire. Kamaafu Yesu yeebazibwe. Yesu asobola okukyuka n'aleka abalala babadde bamulaba n'atunuulira olw'ekyo ky'okoze. Yesu kubanga wasabiranga essaawa 3 naye kakati osabira eddakiika 2 ng'osabira eddakiika 10. Mukwano gwange ddayo mu kusaba kuli ogwo kw'essaawa 2. Oyinza okuba nga wasiibanga n'ennaku 3 n'ozikuba wali misana n'ekiro, nga naye olwaliro bwe zituuka ssaawa 6 owulira ng'enjala yakulumye edda n'okusiiba n'okuvaamu. Ddamu walampe muganda wange, ddamu walampe ekisawo ekiri. Yesu waali era anoonya abamunoonya, ayagala abamwagala. Mukama waffe Yesu yeebaze. Si nsonga Bayibuli egambye wano akanyiriri ak'omusanvu nti Yesu n'amugamba nti leero okulokolebwa kuzze mu nnyumba yo muno kubanga naye mwana wa Ibulayimu. Kanzireeko wano waggulu katono. Mukama wange Zakayo n'ayimirira n'agamba nti Mukama wange, laba ekitundu eky'ebintu byange nkiwa abaavu, era obanga waliwo omuntu yenna gwe nali azaamaanya ekintu kye muliyirira emirundi 4. Yesu yeebazibwe. Musajja ono yeenenya, yakyuka n'omutima gwe gwonna n'ebintu bye eby'obugagga n'abigabira abaavu. Kituyigiriza ki mu mulembe gwaffe guno? Kituyigiriza naffe nti bwe tukyuka tukyukire ddala, tutereeze ebyo ebyasoba. Yesu Kristo asobola okukyala mu mitima gyaffe, akyale mu nnyumba zaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Akanyiriri kano ak'okutaano kagambye nti awo Yesu bwe yatuuka mu kifo waali n'atuula waggulu n'amugamba nti Zakayo kamangu, kubanga liwe kiŋŋwanidde okutuula mu nnyumba yo. Nakamangu n'amwaniriza ng'asanyuka. Bwe baalaba omugonyiza nga bagamba nti ayingidde okusula omwo omuntu alina ebibi. Yesu yeebazibwa b'emikwano. Abantu boogera byabwe era amaloboozi mangi agawaawaala agakwetoolodde, naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu y'enkolagana yo ne Katonda. Ekikulu kwe kukyukira oyo eyakulokola. Ekikulu kwe kukyuka kubanga ye yalaba. Bayibuli egamba mu Matayo essula 22 nti ye yajja okutulokola okuva mu bibi byaffe. Saaba bakwongerako obubi, saaba bakusalira emisango, nedda, naye ye mulokozi waffe. Nolwekyo bw'oba okyukira, Bayibuli egamba mu Zabbuli 21 nti naayimusa amaaso gange eri ensozi, okubeerwa kwange kulivaawa? Kuva eri Mukama eyakola eggulu n'ensi. Nolwekyo mukwano gwange, enkolagana yo ne Katonda ye yeetaagisa. Katonda bw'anaakolagana naawe, Yesu bw'onoomufuula mukwano gwo, bw'onookola ebyo by'ayagala, bw'oneeteeka wakulabira, bano abakwetoolodde, abakusalira emisango, abakwongerako obubi, ate bajja kukukyukira kubanga obulokozi bujja kuba buyingidde mu nnyumba yo. Njagala Mukama akunjagalire
ng'osembeza Yesu okubeera omulokozi wo, ng'okyuka ng'okola bye wali okoledda nga wabivaako, ng'okomawo nate mu kwagala kwa Katonda ekisa weekiri kikulindiridde. Mukama abawa omukisa. Njagala tusabeko ffena naawe ddamu ebigambo bino bw'atanakkiriza Kristo kuba omulokozi nga nti Yesu nkwebaza olw'akaseera kano kempulidde kembaddemu n'enjiri gye mpulidde. Mukama wange nsaba onsonyi obutali butuukirivu bwange era okuvaana olwaleero nzikiriza obe n'omulokozi wange, osonyiwe ebibi byange byonna era amanya gange ogajje mu kitabo ekyokufa ogateeke mu kitabo eky'obulamu. Kuva n'olwaleero nyegaanye Setaani n'ebikolwa bye era njatula nti ndokose. Mukwano gwange bw'oba ng'okkiriza Yesu, njagala Yesu akuwa omukisa. Tambula ne Yesu, kola obulungi, obwakabaka obw'omugulu bukulindiridde. Katusabeko ffenna. Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, nkwebaza olwa bonna abadde bampulira Mukama. Nkimanyi Mukama nti mubampulira mulimu abeetaaga Mukama, mulimu abeetaaga ssente, mulimu abeetaaga obufumbo, mulimu abeetaaga okulinnya ennyonyi, mulimu abeetaaga okuwonyezebwa, mulimu abeetaaga emirimu, mulimu Mukama wange abaagala okusasula amabanja. Bonna mbasabidde Kabaka wa bakabaka, ngolola Mukama wange omukono gwange gye bali nga mbasabira Mukama. Bayibuli nga nti omukono gwo teguyimpawadde n'okuyinza ne gutasobola kulokola. Taata musindika gye bali Mukama, leka amaanyi go agayita mu bbanga agatonda ensi mu nnaku ntono. Mukama wange ennaku mukaaga buli kimu kyali kiwedde Mukama. Ekigambo kyo nkituma leka kiyingire gye bali, leka kibakyusa, leka kibawonye, leka kibasobole. Mukama wange obujulizi bubeerewo, gwe dayimoni nkulagira nfaako bantu bano mu linnya lya Yesu ebibadde bibasa mbyokisobolero mbiwangula mu linnya lya Yesu. Musajja gw'osumulwa mu Yesu Munazaalesi, mukyala gw'ofuna omulimu osumuluka mu linnya lya Yesu Munazaalesi. Awo woli Yesu waakusanga, waakusisinkanira mu linnya lya Yesu. Ebyekika byali byakuwamba bikutta mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Emisomo gyonna gye baakusindikako nga bagaa nti gwe tolina gy'olaga ngikuggyako mu linnya lya Yesu Munazaalesi. Ebyo ebirooto ebibi by'ofuna mbisiba Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Nkusumulula mu linnya lya Yesu Kristo Munazaalesi. Mpita mu musaayi gwa Yesu Kristo okusumulula. Genda ofulabe kye weetaaga, funa ky'oyagala mu linnya Yesu Kristo. Twala obuwanguzi, twala obulokozi, twala ekyamagero kyo mu linnya Yesu Kristo tusabe nga twebaza. Amen. Mukama banjagalire, mwongere okwekuumira mu Yesu, mwongere okukwata ebiragiro bya gavumenti n'okweyongera okukkiriza buli kimu kijja kututereera. Mukama abeere nammwe olunaku tuusa olunaku.